emmanga waneka mocha entalo nga zisusse zaakembu baagala mutwala mu kifo ky'omukulu owa leader of opposition ebibadde ku Twitter leero era Mpuuga mbwali maziga agamba omukulu kikyagala Mpuuga yakola ayakawayi bakayita G-unit siba nkasomesaako katusomeseeko naffe leero bakatege beeyawuzaamu ddaba MP asatu bawuliriza mu Mpuuga beeyita G-unit bagowa Bobi Wine ng'eja addressing ensonga nga bloga ava buvyeni atandika oleekana ebintu ebitaliimu ng'atali president talina dekolaamu ya president. But is it possible Bobi Wine confronting Zaake for leader of opposition? Ebiri giweddeyo balina okukyusa kati sokole kidependinga ku kibana bali mu parliament oba bali out of parliament opposition party esinga yereeta president wayo wagamba tuwalaba mu FDC party wegamba ne secretary general Bongeya tebbaluwa tugiwadde parliament tukyusiza leader of opposition ng'okyuka kino kibadde ku nkolagana ennyo Mpuuga gyabadde nayo ne gundi ne speaker among bali kakundika Bobi Wine yakitegeera ddala nnaku zino buli wayogera abeera akolima n'akolimira kazi bwe Bashiri n'akolimira owa Bukoto n'akolimira bayirudamaani Oyudamaani baafuna livo ya copyright walirabeko ng'agiteekawo kubanga bamukuba omuggo Irudamaani ate obudde obuyina obugenda mu bya activism parliament ekukkiriza okukola copyright omanyi mu history ya Uganda bwe kiribeera ku Irudamaani kati ne Bobi Wine mu music industry ani asinga omugaso okategedde government wetumbula omunafu kati obulaba Bobi Wine tatumbulangako tayilayitingangako nti Irudamaani ali mu leave of parliament ku tteeka lya copyright ki wano mu Uganda which is most important ku bantu abangi aba art copyright law otegedde politics ono political science nga mungi atategerekeka wandibadde ogamba nti ssaawa ze Bobi Wine yabadde yapostinze dda Dr. Hilda maani ng'amufrontinga n'abayimbi abanene bonna ne balegent because it is historical very important wali mu parliament waleeta ki anti abayimbi ogenda bagamba otyo kalulu akajja nti oba wagira wakati kano babadde bamuwagira tyatulwanirira nga naye tebamanyi bulungi ki kati yo gavumenti neddira Irudamaani nemugomolako oguntu gwomanyi okuwa leave of parliament oleete akiti yetteeka kyekitegeeza sente yani agenda ozimuwa kwa Bobi Wine Irudamaani amusemberera ati kati be abali ku Mpuuga gavumenti bakubisa tactical mu parliament ogenda okira voti nga egenda kunywa anti leave of parliament sente ozijjewa mu ministry of ICT oba mu gender gibagenda ozikola ki ekitegeeza you must cooperate with the sitting minister kati Bobi Wine tayiza kwayirayitinga bintu bya Irudamaani kati mu bufunze ne Irudamaani yakola ki yamyansa era musajja ataba agamba kale ndi ku copyright law naye tebayogera nako wadde okitegedde kiri Bobi Wine kimulekawa anti kikulendalinga services zero kubanga politics gas agenda akendera bo bamanyi bagenda akendeera kati abayimbi babadde weesiguliddeko tebakyasobola kukkiririzamu nga Irudamaani yalese copyright law omuyimbi ogenda mugamba kine upcoming artist nti wali omulwanirira ki alabula gwe oyagala wambazi ebintu bino byewuunyisa era bikyagenda mu maaso yadduse mu kukima Bakadama ogutali mulimu gwe amaze obbajjako ssente bazimu banja yawaddeyo milioni 10 za Facebook omukazi wa Amsterdam amaze oleeta 10 ate azeerimbiseemu nti bano benzigyeyo lubaluseewo bali baavu nnyo zakkanya ku ssente yonna abanopo kati yadduse mu Boston. Are we going to be on the run like that? Mbona ina kubeera ku run like that? Is between the hard waters and the hard place. Politically amaanyi gakola ki? Kati weyekwatake gwe nga bitegere nnyo singa bwe bwana dayagala ku revampinga komyawo bwagazi bulina kiyandikoze eki ali isolated gwe wali olabye ko Bobi Wine nga traveling ne member of parliament
wano yagenda mu Bakadama Dubai yagenda ne bani bano ali ku nsonga ze wabweru shadow minister Muwadanku nyingi Sodo Kayemba waliwo yo wemakindi oyo yagenda naye Banyeko Derek nani substantive MPs mediocre tayinza tambula anti mwayirake kubanga oli party president Museveni omusubira otambula ne MP wewe naleka be MP abava mu stronghold no kati party president atongo ina leader of opposition oyina abantu basegona gwale omulabyeko ne ba prominent DP block MPs atenga balina okubeera kumpi naye nedda atenga yabawe ebifo bagira ku memorandum of understanding okitegeera bali bewaggula dda ekisooka yasooka n'akola statement ku bagundi kono omusajja omutemu Bobi Wine lulinga aliye kawempe mugundi embogo mu kusalira dduwa ya munnaffe Segiri ba MP bona ne beesika abali ku sayidi ye era kati bawalo ba human rights abagala amateeka gamukwateko ba victim aba compensating n'amala n'agenda ku byamafuta ne beesika simanyi wuuyo agenze Ukraine tamanyi international politics ne beesika era wonna ali yekka kati ali ne bano bamuwadanku nyingi abakyayagala constituency Basodo Kayemba sajja yagala alabike mutunzi w'abazanyi gwe bagobye ku Twitter olukedde olunaku olwaleero ku makya n'ateekayo n'agamba nze ndi musajja mukulu temulina kye muŋŋamba tebakyandagira kyakkola kino ekintu okyogerako ki kirina gye kitwala eggwanga oba ebiyenje bisusse okuyita mu cobweb anti omanyi abantu sorry bw'obeera nga okula abantu bagamba nti Museveni mukadde naye terinayo gw'osanga agamba Yesalirawo nti muki mukadde ye bagamba Yesalirawo mutowaani abantu bagamba Wizo mutowaani naye nga tebagamba Chameleone akoze eki akuze naye tebagamba Wizo tiki abantu bagamba Mickey Wine mutowaani naye tebagamba nti Mickey Wine akuze buli we baligamba nti oli muto wa muntu oyina ebba engeri gy'otakola ki gy'otakula osigalamu eyo ki mweyo position emu kati abantu balowooza olwokuba nti Museveni yazaala General Muhoozi bamutwalira mu perspective ya mwana kumbe General Muhoozi musajja mukulu alina abaana agenda bana bazzukulu General Museveni ina akaunti ye ali liable ku byayogera abiwulira nga bibi nnyo agenda amuvunaane agende mu courts of ki law naye guli mutimbagano gwe kale ngaawe nnyini wenjagala projecting okuba muno ye mukulembeze w'enkya ye mukulembeze w'omulembe funa mukulembeze nga Museveni atuula eri n'atukubira obukubizi ku kajjambo katugenda funa abapresident betuzanya nabo betwejerega ku Twitter betwegoba nabo generational change tetugenda ate funa Museveni ate katugenda funa Muhoozi mutambula mu tweet ayombeko n'omuntu ku Twitter nga Trump wamulaba tetugenda funa Bobi Wine tubongeko naye tuyombemukko naye Bobi Wine tali ku bya president ali ku byaki byakuba popular kale endagaano yaleese obuzibu still mu address omukulu gye yakoze ne yeegaana omukulu wa green ate abadde alowooza akimmawo wati wetubakola nabbanja bwe yali simanyi agulawo oli bwali ye Museveni kasita akuyingiza baasi ng'afa kubali ebweru ate tomubuulira ng'oli mu baasi anti yayingiza baasi nga mugamba naye ngenda kuwovugemu ebyo tubigambye kuva ku bakateegaya mpaka we bafudde gweoba oyagala okuba atondera bantebe gwe jangu mwenalemu ng'oyagala ntebe ya Museveni eyo entebe bagiteekako emisoso eriko sekanyoli eriko sengenge eriko amasannyalaze ne woogirabawo yokka nga tekuli atuddewo giveeko sekandi yagirabira ebbanga wadde ogikwatako bw'ati weesonyiweeyo entebe mma wagamba endagaano gye mwamukozesa yalimu okukyusa obukulembeze obwa DP mwali twagala ave ku bwa DP Museveni yali ategeeza bwa pulezidenti bwa DP bw'ayagala aveeko
naye Mao n'alowooza ati ate kuva Museveni ko Museveni wako tunobula abaddipi buli ssaawa bategeka aveeko takkiriza naye nga ye endagaano Museveni kye yategeeza va ku bwa pulezidenti bwa DP osigale eno gyenkola tannava ku bwa DP nti ate akole ku bw'okuggyako Museveni obubwo bwennyini obw'okuvaako ku DP bukulemye ate okole ku bwa Museveni bwe ng'aludde mbino ebintu Mao omuwa magezi ki Mao amagezi ge muwa ti alinde lishafu tagenda lwawo nga tebannamugoba ku bwa minisita fe tuliwo okukumalamu maanyi ate mu DP anaddayo n'agulawo oli we yamukola Museveni olwamujja mu UPC n'amuwa obwa minisita wiiki nnya n'amukolako lishafu mpaka nakati ali eyo yafa yeekoledde n'intanayiti yatutawaana owaye katuve mu abo jjajja Ichuli nga twagala omaliriza ebigambo bye bisembayo era kye mbadde ngenda okubuuza ku tteeka mbukoze etteeka eryo mukwano gw'omufanfe yaleese anaakuwolereza in case nga likutte onalebo nsereko era waatudde katebe ali comfortable enough odipushinga koza bayagala omusuuwinga ku lw'etteeka lino nga bangi lyayise dda basuuwinga eryo lyayise tebakyalina kyakuza tunaalaba oba bidina dda naye nga lyayise Museveni yalisayiniize gwe gaana okwepakeginga gw'onoomanya zino zonna interview ensi force zigenda fuuka nga nzibu nnyo za fuda kuba mmwe mwekolako disclaimer kati fenava tulina okwekolako disclaimer aboogezi ebigambo byowulidde ku mikutu gino ku mukutu guno si byange bya jjajja Ichuli nga ye omuntu era abadde awandowooza ye kati nange n'okwewangako disclaimer nga sinnako wa interview tugenda gifuna mukyaginoonya sibula abakulaba baagala nnyo abali ku Celeb Jazz ne Kookie promotions mwebale nnyo mwesigale nga muli hopeful to God we come and to him we shall return. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin ne jagala obebaza nange olw'omukisa guno gwe mumpadde okuba nga nsobola okuinterviewako one of the biggest presidential kale waliyo omulala wanovu aliwo atinayo mukulembeze okuba nga njogerako ne president wa social media mbagala nnyo mukama abankumire atakumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.